Abalungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nava nabatuvu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo muli mutya kansipire nti muli bulungi nnyo nyiddala ate nga twebaza abantu abatulaba abasubscribinga abasharinga abalikinga nogamba Life Experience Uganda buli lwereeta tugenda kuba tugabanako ne bannaffe kwegamba yagaliza munno okoleki ofune olunaku olwaleero oba ondaba wano nga tutudde nga bw'otulaba osobola okufunamu ekigambo eky'amagezi ate era n'okitwala ate ng'olunaku lwaleero tukyazza omukyala oba mwanjule ntya omulungamya katubuuzeeko era atweyanjulireko tukomewo ate tutandikiraawo. Mbalamusizaako mwenna abalungi abaana n'eddoboozi nze Nabasumba Shira Nabasumba ate nga ndi mukyala muyimbi ate era omulungamya ennyabo nange okubasanga ng'oyogeza ddembe mukadde wange munange bwentyo nga bulijjo nerabidde nkumanyi oyogeza eddembe era mbayenda kubuuza oli mumbejja ekyamazima bampita mu mbejja bakuyita obuto bwange nenga toli siri mu mbejja oba like mu famire yammwe mwalinamu oluli olulangira nga temukimanyi simanyi naye nga kyamazima kiri nti buli muntu yenna abeerako nange oba nawangala nange yeekanga nga mpise mu mbejja embeera zo za kimbejja enjogera banaye ensi yakyuka abaana baalosanga omuwala nga mu mbejja yamuza naye ng'ayogera apakuka buli kimu yapakuka n'ebintu byo munange ebintu by'ensi eno obiraba tebyetaagamu nnyo waasiwaasi ensi yeetaaga abantu abakwata mpola omuntu ng'osobola okuba nga owuliriza nga weetoowaza ate nga ebintu byonna byonna obyegendereza kubanga ensi yo si nnyangu nnyo n'akamu bw'okiteekako omuliro omungi ennyo ate yeesobola oba okukola etya simanyi nakumanya bw'ogiteekako amaanyi ensi teyeetaaga maanyi ensi teyeetaaga maanyi n'akamu n'akatono ennyabo otweyanjulidde wano n'otugamba nti oli mukyala muyimbi ate the same time oli mukyala mulungamya ennyabo ebintu bino birina njawulo ki oba birina njawulo ki obikwasaganya otya okuba nti eno otuweereza mu kuyimba ate n'otuweereza mu kumanya obulamu bw'abantu bwe butambula kakati byonna nsobola okubikwasaganya kubanga bwonna buweereza bwa Katonda omanyi okwezuula okumanya nti olimu ebitone bingi kitwala ebbanga abantu abasinga osobola okwezuula gwennyini ng'omuntu ng'owulira singa abantu abajja gy'oli bawulira batya omuntu pressure gy'ajjiddemu oba ne waba awulira omutima gwe nga gujjudde n'ebizibu bye bw'atuuka w'oli nakkakkana like okuva w'oli addayo awulira atya ebyo byonna bitundutundu byakwezuula obulamu bw'ensi eno bulimu ebintu bingi aisha oyinza okuba oli wano ankomesazi mbadde saako shades zange osobola okubeera ng'oli wano oba nange bampe ku shades amaaso malwadde mukwano amaaso malwadde wayigaawo so gano tya ku shades zange za gold omumotoka sijja kujjonkerwa nti kujogebwa owulidde so okwezuula okwo okumanya ebiri mu ggwe naava nzaani naava and by the way abantu bangi muli eyo naye ekyamazima abantu bangi mulina talent mulina ebitone bingi ebiri mu mmwe naye ozudde otya ekyo ekiri mu ggwe wezudde otya ozudde otya omukisa gwo we guli you mean si mukisa sina bya mukisa omanyi omukisa tebagwetegekera naye gwe okuzuula ekyo ekiri munda mu gwe kyekireeta omukisa guli waliwo ekintu kino kyekimu kyogamba the same nti weezuule weemanye naava nzaani kyotegeeza okwezuula kutwala obudde bungi abantu abasinga beezuulira ku myaka nga mingi okutegeera ekyo obulungi obukulimu okutegeera kubanga abantu abasinga sometimes naava tusokola n'abantu naye nga batulabamu bibi byokka naye ebiri ebirungi ebiba mu ggwe omuntu biba bingi kakati wobeera n'abantu nga bakunafuya bunafuya almost buli kaseera nga tebasobola kati nga wongambye kiri nti naye banga lyenkulabidde oyogera bulungi olinga mu mbejja ekyo okindabyemu ggwe n'okyogera ne walwajaga nti ekintu ekyo nakyo kyekoza tuli kaseera kyefuula ng'ekitalina bizibu kyefuula ng'ekitalina stress kakati ekyo kyenkuga nti gwe kyetaagisa ggwe wennyini ng'omuntu okuzuula ebyo ebirungi ebiri mu ggwe ate nga bibaamu muggwe naye ng'abantu baba tebabiraba kati abantu gye bakomanga okulaba ebibi ebiri mu ggwe ebirungi bye bisinga
Yes. Esigeza omuntu gwe tulabamu ebibi yabamu mwegendereze nnyo abantu bemujjajingisanga amaaso n'okubeera ngaawo nga mulowooza nti babi abantu abo balimu ebirungi bingi naye okubituukako nga bwolaba obulamu bw'ensi eno nti okutuuka ku kintu ekirungi oyita mu bintu bingi kati omuntu yenna gwe mutuusizangako amaaso noga naye omuntu ono si mulungi nga bamwekokkole omuntu oyo fubanga nnyo mu befriendinga waliwo ebirungi ebiri mu yate byebisinga ebibi okwo kwonna kwezuula. Yes. Okay. Waliwo n'akantu ennaku zino kempulira ng'oyo alabika bamubbako sitaayi nalabika bamubbako what is star? Star ge gamaanyi ag'omuntu nga nnaavaawo n'abeera wano ng'otudde awo mutima ne gukuba omulundi gumu n'olowooza ekintu ky'olowoozezza nga kyekyo ago ge maanyi omuntu Katonda ge yamuwa agabeera mu ye ng'omuntu nti abantu abasinga bagazuula okuva mu mmwe kubanga omuntu ayina amaanyi ago atandika okulwanisibwa okuva wazze ku nsi kuno nti okuva watandise okwetegereza atandika okulwanisibwa kubanga aba ayinamu light ebeera mu ye ng'eyaka kati okwo kwonna kwezuula otegeera otya ky'oli nti abantu bangi babadde beautiful ng'omuwala mulungi ku ssomero naye ng'abaana bonna tebamwagala ku ssomero n'ogamba naye abantu omuntu ono bambi yakola ki nga ye yakimanya nti tebamwagala naye nga talina kibi kye yali akoze because aba ayinamu ekirungi ekyo ekirina okushayiningira ensi abantu kye baba balwana okukuba okulaba nga basaanyaawo nkibola nkugambye nti abantu abasinga olaba nga bakugamba omuntu nti mubi sooka olindeko gwe nga tonnalaba bubi bwe totwala paati eyo abantu be basinze okutwala nti babi mu nsi be basinga obulungi nze ekyo ekintu ekitegedde nnyo nga nze n'abasibo mu kuzuula abantu n'osanga omuntu nga mutuufu ekibatawaanya siga nti omuntu oyo mubi naye nga bamuyinako just jealous ng'ojja kusanga omuntu wave mu bbanga akuvumye nga tonna kye wali omukozi naye ng'oli mulungi nga wali obakoddeko oluusi ne ku birungi kyobalaba nti omuntu w'omala okweza toyinza kuddamu kusigala kyekimu mu bulamu bwo nti bw'omala okuzuula amaanyi ago agakutuddemu oteekeddwa kwongera gasitula ng'okola ebikolwa ebirungi eri abalala kati papasi yo gwe Aisha ebbanga lyonna oyinza okuba togimanyi gy'oteekeddwa okusaavinga ng'okola zi YouTube naye nga oluusi byagaana tebitambudde obanga wayimbako obanga okoze ku nviiri obanga okoze make-up naye nga waliwo papasi gy'oteekeddwa okusaavinga ku nsi kuno ate endala kati nze nazuula nti ninamu ekirabo ate wakati mu lugendo lwange olw'okuyimba nga ninamu ekirabo ate ekirala kitali kyakuyimba kino eky'okuluŋŋamya nenzuula naye nga nali nga nzija nkikola Aisha bwe mbadde naawe okumala ebbanga naava nga sinaba na kugenda kuyimba nga sinaba nagenda wange ekyo ekintu okimanyi nti nkirina naye nga tetumanyi bwe tusitula kukyolesa eri abantu paka abantu bwe bajjanga nga bangi nga bampeerako obujulizi you remember one day olwo twagendayo ojjukira mukyala Evelyn Lawu nga tannaba kufa yajjanga akugamba Shira alina ekirabo n'abasumba alina ekirabo obaye omuntu wabeera nga mubeera naye mumubuusa amaaso mumujerega kati bw'obijjukira bbanga lyadda nga sinaba na kubirowoozaako nti nsobola okukkira n'entuula ate n'embanga nuŋŋamya abantu era nga ngamba omwana kati ye nga buli kye mugamba alaba kiba kyekyo ate nga nayogeranga bwogamba kubirako kiresi mukubireko ne kati gwokimanyi bulungi nti ekiruddewo bbanga ddene kati abantu abasinga bba abakanda bakati oba mu myaka 2 oba 3 nga nuŋŋamye bayinza okulowooza nti oba ngudde bugwe naye nga kibadde ngawo mu bantu bange mu b'emikwano mu b'eŋŋanda zange kugamba abantu bangi nnyo nga bazze bakifunamu naye nga simanyi nga nange mmanyi nti oke nina okukikola ndowooza nina okutereezanga abantu azze nga ali so heavy alaba nga kino ekitaasoboke n'omugamu nekijja kusoboka kati wanamu neekakkana bwana okukola bwoti n'agera n'akikola n'ayitawo n'agamba omukazi gwe oli mumaanyi ki n'abantu nno abakulu ddala nga basajja bakulu nga bakyala bakulu ddala naye nga bagani mwana gwe nkuzaala lwaki gwe buli kintu ky'oŋŋamba kiba kyekyo kubanga mubaamu amaanyi gali oleda gaba galimu ggwe oteekeddwa okuluŋŋamya abantu obulungi kati bw'otategeera kintu ekyo ofa nakyo nga tekiyambyeko n'abantu balala kyova olaba nti ompulira nnyo nga njogera mu kigambo ky'okwezuula okuzuula obwo obuyinza okuzuula amaanyi okuzuula papasiyo otegeddwa otya ky'oli ku nsi kuno okozeeko bino ebirala bigaanyi oteekeddwa okubiremerako oba okuswitchinga odde ate ku kirala ebyo byonna bitundutundu mu kwezuula waliwo ekintu kyembuuza waliyo omuntu okubanga omulimu gwange ngumazeemu emyaka 10 naye nga oluusi gwange naye nga waliwo ekikyagaanyi oluusi nga si gwange nga bw'okyogedde nti oyinza okukola ekintu n'okiremerako ng'ate olina kukola kirala kati waliwo agamba nti kati guno omulimu nguluddeko nyine ndaba tegumpa omuntu akapangisa myezi 3 abantu ayagala apangiseewo atandikirewo okukola bakasitoma myezi 3 n'ogwo omulimu aba paka kaguveeko kakati ebintu bino biri bya mirundi ebiri okwanguwa n'okupapa ebintu ebyo byanjawulo okwanguwa n'okupapa era si buli muntu akuyitako nti ayanguwa nti aba alina gy'alaga kajjukidde ku motoka eyatuyitako twatugenda Masaka wa kakati ekintu ekinaawakinga oba okiraba
kibula nti osobola okusanga abantu abaagalana ababiri ne bakuga omuntu oyo mubi ng'obiwuliriza wano ne baga omuntu oyo mpita ojja mumuso atakumalirako budde naye nga bw'owulira ojja mumukola ki kuba muli munda mu ggwe oba owulira nga mugatta bondi zigatta yes era oba owulira nga olina ky'omulabamu ekirungi era bw'oba okirabamu lemerako weba bizinesi enaakola teetaaga myaka 10 oba 2 ekintu ekinaakola kiba kijja kukola era naawe osobola okukiraba ne bagamba naye bannange bizinesi eyo kutawaanya naye nga muli mutima okiwulira nti ejja kukola mu mwoyo gwoba olina ky'owulira nti nno kisobola okukyuka ekyo kyennyini ky'oba olemerako kubanga tetujja kugamba nti olwaleero bannange nkozeeko bino obigaanye simamaze mu kuyimba emyaka 5 sirabamu kankuveeko waliwo alira eddoboozi eryo yenjagala okwogerako abantu mwenna abandaba muliwulirize bw'oba owulira eddoboozi munda mu ggwe nti omuntu oyo wuwo ng'owulira eddoboozi eryo munda mu ggwe nti oteekeddwa okulinnyonnyola nze nina emboozi mu mikwano gyange abandabako emabegako myaka mingi emabega nagendanga ne mbagamba nange so nja kuvuga emmotoka eyo y'amaanyi naye nga mukwano oli gye twogerera oluusi olina mu single room tolina na future ng'era gayogera naye nga muli gw'owulira emmotoka eyo nga bwekuyitako owulira n'ogamba naye emmotoka eno ngenda givuga ate mu bbanga nga siri awala eryo ly'eddoboozi lyo eyo ye munyeenyeeri gy'obadde ombuuza kati abantu abasinga bw'otafolowinga munyeenyeeri eyo nakugitegeera nti weeri kubanga abantu bangi bafunanga okuloota n'oloota ekintu nga kikyo n'otuuka ekiseera olutambi lukyuka nga newoloota ebintu tokyabijjukira awo waliwo question mark baliba batwala dda ku buyinza bwo nga bwatambulira mu kisago ebintu ebyo byonna bisoboka yes nsonyiwa okustopingamu awo waliyo abantu abatambulira mu mikisa gyaffe bulungi nnyo nga bw'okiwulira oli nabba omukisa gwange n'abeera nga gwatambulira mu kisago ng'ate olusina wa famireyo ng'avuga amamotoka ag'ebbeeyi naye nga mumukoze byonna ebintu bigaanye nga ye yamanya kyateekeddwa okukola naye ng'abawaanako ku ebyo by'olusi byafunye n'abawaako okubanga ye yatega kyalina okukola mu mikisa mwalinga mujja naye nga temumanyi kyajjukozesa nga mugizanyisa bulungi nnyo nnyabo onsomesezza baguganga otidde nga walabika waliwo ogwanga gutambulira nga teweralikira hani jesi weezuula osirike nyabo anyway obulamu bw'ensi buno tebuba bwangu era ekigambo ky'okwezuula kinsanyusizza nnyo nti ku myaka gyo toli mukazi mukulu toli mukazi nti oli okaddiye nti munnange kuba edda twamanyanga abantu nkutwale nga bano abantu abalina olumanyo by the way oba olumanyo oli nagamba ekintu nga kyekyo asina lumanyo lwange kubanga olumanyo balulya buli olumanyo balulya buli naye waliwo abantu nga be bantu bagamba nti yali olumanyo yes ng'asobola okugamba ekintu nga kyekyo Aisha asobola okulukuliisa n'obeera ng'osobola okubeerawo n'ogamba kati musaazi ali eri naye ayambadde engatto zange n'ogenda okutuukayo ng'omuntu oyo ayambadde engatto zo eryo ddagala Katonda lyatonda ng'abantu abalimu abatuddemu obuyinza asobola okumanya nti wano wonna anoga wali akantu kalina okakozesa kajja kuliisa ekisiraani oba omudibo kati ate ekyange ekyawukanako ku lumanyo kinenemukko ekyange koolingi nti nazaalibwa nakyo nti nazaalibwa n'ago amaanyi nga gantuddemu okuva obuto bwange bwe naleka okwetegereza bwenti nga nzija nkola ebintu ebitali bya bulijjo supernatural powers nga sigana agakuyengera eddagala nga sigana agaki kuba nze nazuukanga ne nga bugambye muntu nti kola kino n'akikola ne kimukolera kati ago amaanyi yegakulimu kwegamba toliiko nti oba oliko mpewo nti osamira wabula ogamba bugambi muntu kintu kakati mu kukula kuno nange nali sikimanyi nti ate okubeera ne calling bampewo empewo gega amaanyi Katonda ge yawa omuntu agali mu ye agalowooza ekintu nga kyekyo omutima ne gugaana omuntu n'omwesibako n'omufunamu obuzibu wakati mugenda kubawo nnyo yes nti buli muntu abantu abasinga empewo zaabwe bazirina nga tebalina gye baali bagenzeeko nga si zaakujja ku mutwe nga ziri supernatural power nga si zaakulagula nti zize ku mutwe naye nga bwebwo obukuumi bw'omuntu kankigambe nti zezo malayika z'omuntu ezimukuuma wonna wootambulira wonna woolaga nga wonaga nti omutima gwange gwaŋŋaana omuntu ono n'enkaka naye era mmulemeddeko era bye mufunyemu birabi omutima ne gusiima kugamba empuliziganya eyo gy'oba olina wakati wo ne Katonda wo ago g'emaanyi kale gwokiisa empewo bati nze manyi kyekyo gega amaanyi g'omuntu Katonda gamuwa ate nga buli muntu abeera n'ago amaanyi naye kati abamu tebagamanya ate abantu abasinga balina ebikolwa bye bakola ebisembezayo ago amaanyi gaabwe kubanga ago amaanyi gaba ga bwerufu nti oba bwazaalibwa nago nga Katonda yagakuwa buli wajja ng'okola ebikolobero ebigasembezaayo otuuka ekiseera ng'olina osinsi nga tokyalina makulu mu nsi
kubanga go gaagala nnyo obwerufu nti gakwettanira nnyo amazima nti wobeera nga ddala ekyamazima oli mwerufu gatuuka ekiseera nga teko ge gakunoonya wonna gakuprotectinga wherever you yes obeeraawo n'olowooza ekintu nga kyekyo n'obeeraawo yes agamaanyi malungi nnyo era singa abantu bonna abandaba banaagategeera anti ge gasinga kubanga bw'oba olina amaanyi ago n'ogattako okubeera omwerufu nga tolyazaama abantu tonyigiriza souls z'abantu bantu bangi nnyo balina amaanyi ago ddala nga gali badde gabakolera ebintu ebirungi ne babeera successful nnyo mu nsi eno naye ng'oluusi ebintu bino bye bajja bakola byo byongezayo amaanyi gaabwe ago gennyini ne gafuuka nga te bennyini nga go gennyini gabatya kati kankuwa ekizampo zagamaanyi nga twalanga bw'ogamba nti Katonda waakwabulira nti abantu abasinga babeera mu bulamu bw'ensi eno batandika okufuna empuliziganya nti Katonda takyanukula ssaala oba dduwa zaabwe oba whatever engeri bwe mujja communicatingamu ne Katonda we kubanga gali amaanyi Katonda ge yakuwa ezo ze malayika zo ezisookerwako okukuuma singa gwe mu nsi ojjanga okola ebintu ebitakwatagana nga gwe omuntu nga naawe okimanyi kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu temubeerawo like tobeerawo aisha oba nina bye nnaakola oba ndinze kakiro oba nze nga nina bye nnaakola because nsobola okwogera no bye njogera naye ng'ate ebikolwa byange biki birala kati amaanyi ago ge gabeera gatambula naffe wonna bwe tukola ki buli we tubeera nti ebikolwa byenkola olunaku olwaleero bye bisembezaayo amaanyi gange oba okweyongera gye ndi nenyongera okubeera powerful mu nsi eno tebiriiko nti nno waliwo alina okubeera nga ntambulirako monitoring go gennyini ag'amaanyi agali supernatural power gatambulira ku muntu ne wobeera nga buliwo dda gabeera naawe bw'ojja okola ebikolwa ebitali bya bwerufu gatuuka ne gakwabulira wala nti oluusi osanga abantu ng'akaaba nga tewali amukuba naye ng'alina obulumi ku mutima kubanga alaga ekifaananyi kirala wano naye nga ekiri ku mutima gwe kirala kati abantu bonna w'ozuulanga nti olina amaanyi ago yongera nnyo okubeera omwerufu okuviira ddala eno ku ntobo y'omutima gwo obwerufu obwo bwenjogerako butegeeza nti ky'otayagala namatovu naye tokimukola waliwo kale ebintu ebikolebwa mu nsi muno ng'oluusi ebadde embeera nga okuggyamu embuto okulyaza amaanyi okwo like souls z'abantu bwe zigenda nga zijja ziwera nga zikaaba gy'oli nga zirina amaziga agayiika nga bw'otuula mu bantu 10 osanga waliyo abantu abaga nti omuntu oyo saagala kumuwuliza saagala kumulaba ago gali amaanyi go gakendeera kuba gaba tegasobola kuba nti gatambula okuyamba abantu wabula galumya baki era olunaku olwaleero njagadde okwogera ku kintu ky'okuba nti abantu beegendereze nnyo emyoyo gy'abantu abantu bangi abali mu kukaaba mu nsi eno naye nga tebalina gye baali balogedde nga babayita balogo naye ng'amaanyi gaabwe gano ge balina baagakozesa bubi olw'obutamanya nga gaali badde powerful nnyo mu nsi eno galiyambye abantu bangi nnyo famire zaabwe zaali badde si nnaku naye olw'okuba nti amaanyi gaabwe gano bagakozesa bubi kati ne gatuuka ne ganafuwa ne gakendeera kyobola nti omuntu osobola okubeerawo nga ne bw'osaba Katonda ali nga takola ki nga takyakuwulira kubanga gali amaanyi go gaba nga ganafuwa oba tokyalina makulu oba olina okusooka okutanga okukola emitango okwenenya okukola emitango okuba kwenenya kuba maviivi okuddamu okusembeza amaanyi gaffe gali gakomewo gye tuli olw'ebyo bye tuba twakola mu nsi eno ogenda okwesanga ng'ogenda oddizibwa amaanyi go kwekola omutango ennyabo kati ogwo omutango mbadde ngumanyi mu kukola lubaale omutango kakati omutango ogwo saga tugendemu nnyo kubanga muwanvu naye kuba kwenenya kuba maviivi eri ebiba byasobasoba obulamu bwaffe buli muntu yonna naye kati nze ewange n'ensumba omulungamya tusobola okukola omutango nga tujja kukola omutango okuba mulekwa tusobola okukola omutango nga tujja kufunayo abantu emyoyo gy'abantu gye tusanyusa nga tujja kikola nga tuteekeddwa abatalina buyambi nga tuzza kuzza pawazi zaffe nga twenenya kale wanyiza abantu 100 tusanusayo abantu 50 tujja nga tukomyawo amaanyi gaffe gano kweko omutango okugwe omulungamya kyokola omulungamya naye waliwo ate abantu era balina gali amaanyi gabe nga bateekeddwa okuba amaviivi okukola ebirala byonna ebyo ebikolwa ebigenderako okwenenyeza eri amaanyi gaabwe ago ne baba baasobya kuba bye baba bakola baba babimanyi ne gakomawo eribbo kati obulungamya buno yes weebuli n'obudde bw'okuyimba weebuli ofuna obudde obw'okuyimba n'ogenda n'oyimba n'olungamya n'okulungamya bulungi nnyo byonna kubanga nakugambye zenna calling za Katonda kuyimba Katonda yampissirizaamu eddoboozi eryo nga nsobola okuyisa message yange
muyimba kati nsobola okuyisiza message konna eba calling nsobola okuyisiza mu kuyimba message yange netuuka mu bantu kati nga wakayimba kano kenina akapya akena dinyimbira omwami wange buli awana ayogera hani nkwita kiki batayogerangako owulira kaze kati ye aba akiwulira muli nkozesa erinnya ki oyawuke ku basajja bakuno nali kutumye empologoma naye mama nkambwe nnyo nali kutumye ekiswa naye ntyamu enkuyege amasogo obuyimba ng'obwe so kisoboka kyonna nze nyinza okuba mbadde njagala muwaana nempita mu luyimba message yange netuuke omwami wange kati singa waliwo naawe naava olina omwami oyagala mugamba obugambo obwo ng'obuwulira muli naye nga tolina wobumunyonyola bisoboka ng'olina kuyita mu kayimba noga naye nkuweereza akayimba kemunyenye kati eyo calling okuva ewa Katonda n'okulungamya calling kyobola nti tebimenya byonna bisigala nga bitambula obikwasaganya wamu omuntu eyandyetaaze ogamba nti nganonyeeko omulungamya ono like tugeze waliwo ffe abantu batagala tulaba nga tuli mu lukale nogamba owaayi njagala ebyange nga biri private mba nsobola okufuna osobola bulungi nnyo okunfuna mukadde wange ku TikTok kwendura kuba nti nno okulungamya mbadde sinakuwanya obulungi budde nga omanyi mbadde nga nkola ku bantu bange mmwe naye nga mu maaso awo Katonda bw'anaaba tuwadde obusobozi n'obudde nga bungi nja kwongera kiteekamuko ku budde TikTok kwendi n'abasomba omulungamya ku YouTube page nagigula lwakuba sinagiteekako bulungi waaka mbeera nti bize nnyo kuba abantu beetaaga message beetaaga okuzuukuka oba okwezuula n'okutegeerera ddala nze ekintu ekisinga okumanya n'okutegeera Katonda yampa eddoboozi lyange ttono nnyo nga bw'oŋŋaye nti lyabambejja naye njagala nnyo okulikozesa buli muntu afune message eno ebirungi byonna bye weetaaga mu nsi eno biri mu ggwe omukisa gwe weetaaga guli mu ggwe obugagga buli mu ggwe just weezuule osirike omanye kikyoli omanye kikyoli ekyo kiri munda abantu abasinga musula na golodi abantu bangi nnyo bagenza okutegeera values zaabwe nga tebasobola kusembera we tuli golodi abeera mu ttaka ebbanga ddene basirise naye omuntu wamusima taddamu kwavuwala kati abantu bangi muli eyo oli munnaku okaaba omutima gukumenye okugaana enzi wano nedda nze nakoma kyobola nze saagala muntu kumalamu omuntu ssuubi ate nze saagala muntu anafuya abantu nze bayira ekintu ekisinga okunta omuntu yenna gwe nali nkyayeko mu nsi ngate wadde namusonyiwa kandi sina muntu gwe nali nkyaye naye omuntu gwe nnyigiramuko kale katubeze basaawa emu bbiri ssatu nnya nga nafuyiza omuntu ekisookera ddala ensi eno nnyongero gibategeeza nti eno ensi tewabaako ngako omuntu akutiisa nti ogenda kubeera bubi paka bbanga lyonna ate obulamu bw'ensi eno bukyukakyuka leero abadde obubi asobola okubeera obulungi ali obulungi nammwe Katonda amaanyi gano gabawo kubasitulako bateeka wano waggulu aba asobola okugaba ne ku balala bali naye abantu bangi wabaako watuusa alaba nga abalala batasobola n'onafuya omuntu enkya nga yateekeddwa okukusuza n'okukuliisa okitegedde so okwezuula kukuyamba omuntu okutegeera nti buli muntu mu nsi muno wansonga kituufu era buli muntu mu nsi asobola okubeera ow'amaanyi nze nsaasira abantu mwe abali wano abandaba abalowooza nti nno muli bakitalo amazima gennyini kambabuulire eno ensi teriko nannyiniyo olwaliro omuntu ayinza okuba nga ali bubi ng'alinawo gy'akola n'olowooza talina makulu naye ng'enkya ogenda kugwa kabenje mu mmotoka ze ez'amaanyi ng'ate omuntu oyo gw'obadde olowooza nti mukozi yalina okukuyambayamba kyova olaba nze sagala muntu yeegulumiza mu nsi eno kwefuula nti wakitalo abantu Katonda yatuteekamu amaanyi n'obuyinza ng'oyogera bwogezi kigambo ne kiba nze naavo ndaba wano Katonda yanteekamu amaanyi abantu abawangadde nange mummanyi njogera bwogezi kigambo bwe naavo okimanyi sibeerangako awo ne nga nti njogedde ekigambo ne kitabeera nga bwe njogedde naye naava nkulayirira ekintu ekyo kisinga okukuuma amaanyi g'omuntu bwetoowaze mu ye kubanga talina malala amalala agaaki ng'agamaanyi Katonda geyakuwa waliwo n'abalala abakyajja nga balina n'agasinga ago omuntu yenna yenna ali wana ndaba bw'omalanga okwezuula n'otegeera ky'oli bw'omalanga okwezuula n'otegeera ky'oli yongeranga okubeera omukkakkamu essente osobola okuzifuna n'abazina nga tesaagula bulamu bwabwe buli kimu osobola okukifuna ekirungi naye obwetoowaze muli munda mu ggwe n'obutatwala bantu kulengeza abantu nolowooza mbu goli maama nze ndabye ensi eno ku myaka gyange emito gino naava ensi eno oba nga tonnatuukako ekiseera ng'omuntu abadde akwoya akusaba
ng'omuntu abadde akuwa yakusaba oba tonabaako wootuuse walabe naye nga mubutuufu ate mu kadakiika budakiika obulamu busobola okukyuka obwetowaze mbubasaba mu abantu abatuddemu obuyinza n'amaanyi obanga oli eyo ng'eseeku gy'onesa olaba okoze ebintu ebirungi bingi obeera chosen one oba mulonde abantu abalonde ensi eno banigiriza nnyo abantu abalonde otandika okulwanisibwa okubira ddala mu famire yo abantu wenna wobeera ng'oliko sayini zino zengenda okwogera wammanga ng'otuula awo n'olaba nga bakuboola nga tolina kibi kye wali obakoze okola birungi byereere njagala otegere nti ate waliwo amaanyi n'obuyinza ebyo ebitudde mu ggwe byebyo ebikuboozesa abantu kati ggwe toggwamu maanyi njagala osigale ng'okola birungi eri abantu abo mu maaso ago abantu bagenda kwetaaga abo bennyini ate bajja kutegeera obulungi bwo leeta luvannyuma nnyo ng'omaze kuvaayo bw'oti ng'omaze kushayininga kwegamba mu njogera ennyangu twezuule bye tuli ate bwe twezuula bye tuli tubeere bakakamu tetwewanika nnyo kubeera ensi madaala abamu bambuka abamu bakkirira eyali akuwa ssaawa zino yakusaba bulungi nnyo byonna bisobokera ddala mukwano gwange omulungi mukadde wange enewe omanyi bagamba omuntu waba ayogera obaako n'ekyoba ng'otwala oba kyoba oyizeemu bantu bangi obulamu butawaanyiza bantu bangi mutulaba eyo ng'ebituufu tetuneezuula tetunnamanya ki kye tuli mu mutima gwaffe sometimes nzishira mba ntambula nsobola okubeera awo nga nfuluma mu nju omutima ne gugamba togenda nempaliriza n'engenda nenfuna bizibu ago ge maanyi go gali amaanyi ago wobeera ng'oli mwerufu n'ogategeera gacommunicatinga naawe ze malayika zo nga tonnaba kulaajanira katonda ze ziteekeddwa okusooka okubuulira ekibu kubanga katonda buli muntu mbagambye ebigambo byange bino wammanga buli muntu mu nsi kye weetaaga si naava yalina okukikuwa si nabasumba yalina okukikuwa kiri mu ggwe bw'alina okunoonya amagezi by all means okuzuula ekyo kifo ekikulimu buli kwolikwatako nze ndabyeko abantu ng'asimbye emiti nga bw'olaba gino ne muvaamu obugagga bwonna obukyusa famire ne ndabako omuntu ng'akoze ka ointment oba nkugereze nga chapambalas akantu aka ointment katambula kagera ku nusu ebi bitaano ndekabuna buli wamu buli supermarket wotuuka bwe kali golowooza nanyini ointment yajja ku nusu bitaano kati ali kunkumi emeka si bbiri nga ssatu golowooza essaawa zino bbiri bitaano olowooza ali kuki ago ge maanyi genjogerako sirina maanyi malala gentegeeza ago ge maanyi genjogerako buli muntu ali wano katonda yagamuwa osobola okukeera ng'olina okukola akantu katono nnyo bwe kati ogenda otandikira okuloka ng'abasajja kati tugenda abakola enjala zino omuntu yafuna amagezi ago agakola enjala zino abakyala ze tuteekako kati saa zino enjala zitrending omukyala talina lwala tolina kyonyonyola ggwanga lwala oyo olina okwogera nga kati gwolowooza omuntu yayiye ekintu ekyo essaawa zino mwavu kati ago ge maanyi genkugambye nti amaanyi ago tewetaaga ganoonya wantu walala wonna gali mu ggwe naye ekigasembezaayo bye bino ebikola bye mukola ebikyamu ebisembezaago amaanyi noba nga okugattibwako tolina wabula oyawulibwako bwabulibwa nti abantu abasinga emitima embi gino gye bakola gye bawulako ebirungi ebyabwe kubanga amagezi gasobola okutuukako wonna wooli kuba obeera ogayina tunagamba naye omanyi nina ekintu kye mother planning osimalisa okukola n'akakadde kamu bwe kati n'okola tetugenda wala abasajja bano abakola ennimi ezo zitutambuza mu bbanga zigenda okusobola wawa China basajja balina maanyi gali genda dinjogerako amaanyi gwe goyisa ag'empewo nti omuntu atatuddemu buyinza obwo tasobola kuyiya kintu kiyimuka mu bbanga kutambula means of transport ne woba olina amagezi n'oba wasoma otya nga totulinamu maanyi ago ogiyiya bwegwa wansi bwesituka bwegwa so abantu abakola ebintu ebinene mu nsi muno bonna baba bamala kwezuula bw'omala okwezuula n'omanya kiki kye nteekeddwa okukola waliwo awaasobaasobagana najja mu lubuto kiki kye nteekeddwa okukola kwati awo wonoonyeza nze nabasumba omuluŋŋamya nze nkuyambako okuzuula ekyo kiri mu ggwe ebisigadde gwalina obyetuusaako nze nnyambako gwe okutegeera kiri mu ggwe kyobola nti nze mwajjange wange negamba naye nedda n'okanfati ng'omuntu nedda togwamu maanyi omusajja nkubye embooko omusajja nkoze bw'ati nogaa nedda ngenda okuzuula gwe omusajja tasiyeewa kumalira buki budda nogaa nedda kati oke kakkana gakola bwoti ne bwoti maaso bbanga bweriti nze ekyo kyenzuula ngenda kuba mmaze okweta n'omwami naye togwa ddalu ngenda kuyisaawo omwaka nga gumu genda kuyitako muhaaso bweti ne bweti naye ogwokubiri ajja kuba yakunoonya nga ate omusinga okubeera obulungi ekyo kye kiri mu nze kye ŋŋamba ggwe bw'oba okitegedde ebisigadde biba biri mu ggwe walina okuyambako bikola ki obikola kati kyekyo mu njogera ennyangu abantu twegendereze ne bye tukola
nnyo kuba tuyinza okuba twasobya kakati tetutamanyi bagamba mikwano gyange abali wano amamotoka gemulaba amalungi agali ku street abantu ge batambulira amayumba kati nga bwolaba ezineze mpaka ground amalungi agali ku mazzi bantu be bagazimba ku mazzi bantu be bagulako gwali wana ndaba ng'oli gy'oli ng'essuubi lyakugwamu nga mutima gwolowooza gwe wakoma mukwano just kola ekintu ekyo weezuula omale osirike walibanga gy'oli eyo gy'osinzidde essuubi nga lyakugwamu ng'owulira ennaku mu mutima gwo naye nze nabaki nga gy'oteekeddwa okusimbula bantu bangi bagaggawadde mu byalo nga gwe omuntu ozze mu kibuga emyaka girimu 10 ogenda okudda gwe waleka ku kyalo akusinga nga mugagga muvundu ng'asaana okujja eno e Kampala n'ajooga n'agula buli wamu tolina wootasobola kukyusiza bulamu bwo nze ndabye abantu bangi bali awo n'emikwano gyange bali mu golodi eyo mu birombe baali banaku nnyo nga bamu bakwata n'enseenene mu butuufu n'osanga omuntu ng'essaawa zino yagula mansion eri ku mazzi nga zirangiro babazivugira mu bisooto naye nga basima busini wantu olwaliro kamba nimizeyo kasitole katono nnyo anjagala nnyo buli muntu ategere kigambo kwezuula kiki waliwo omusajja yamaana n'omukyala emyaka baazaala omwana yali omu mukyala nga buli nnaku oluusi abeera mulangira obwavu omukyala nga alangira omwami obwavu omwami oli yali mulekwa omanyi omuntu ng'omusanze nga yafiirwa bazadde be mulekwa naye nga munaku naye nga mwetowaze wakimba kubiriza nnyo okusitula ekitundutundu ekyoba otowaze muggo however much newobeera oli otya n'obeera oli bulungi otya kikubeerenga nnyo kimanyi kati ono omukyala yali avudde mu famire nga bo balinamuko akasente kati nga beyalangira omwami obuki ne bazaalayo omwana omupaka olunaku lwali olwo namugaa naye nze nkooyo obunaku bwo nkasajja ggwe era kankuviire balina akayumba k'ettaka nga bali mu kyalo eyo nga balina obuteetete obutebe bwabwe balunda baako emusajja kera nga nagana n'abutwala ku ttale bwebityo musajja omukazi olunaku yayomba nnyo ekiro namugana naye nze musajja gwontamye oli munaku tokulaakulana embeera yentamye nze kankuviire musajja n'akaaba nnyo yawulira obulumi n'agamba naye bannange mukazi wange n'awonda essenze n'ayogera statement n'agamba ndabika natondebwa kubonaabona mu nsi eno oba nze ndabika sirisanyukako bwenti bwe ndibeera mu nsi paka bwe ndikola ki era yafuluma abwe n'agamba nti omusakazi ng'amulaba afuluma agenda n'ebibye n'agamba nze ndabika mu nsi eno natondebwa nga nteekeddwa kubeera mu nnaku nze ndabika mu nsi eno natondebwa nga nina kubeera nga sirisanyukako naye ekigambo kyeyogera ekyo ennaku ye n'okubonaabona lwe byakoma mbuuza nti otya omusajja adda mu nnyumba yakaaba amaziga gakulukuta obulumi obwo obumanyi omuntu olaba gobadde ng'asibiddeko olukoba yabadde ayiye ekyokulya olusi ne mulya ne mubeerawo omusajja aba yeebase essaawa zaali 11 ez'ekumakya obudde nga bukya walingawo abalala baayitanga ku kayumba akak'ettaka nga bagenda okutwala enti naye nga akayumba bulinaku bakalaba kambasaamasa kattaka nno buno bw'ettaka taleko otubaati nagamba ne bannange kana akayumba akamasaamasa buli kaseera kwolwo bulinaku ebbanga lonna badde batwala ng'okukebe nga tebayitawo mukonkona nga bakalaba naye nga teboogera nga bagenda bamugamba seba konkona naye ennyumba yammwe eno ng'ebeera emasaamasa ku makya ate ekiro emisana kuba tetugiraba naye buli tuyitawo ng'obudde bukyakutte nnyo emasaamasa kumbe ennyumba bonna we baali bonna baali surrounded baali mu golodi kati omukyala yanobye ki njagala nkuulya omwami oyo nga wonna n'ennyumba gye baali bazimbisa obudongo nga baali mu golodi nkiri kyenkugambye nti osobola okubeera n'abantu n'obalinnyirira osobola okubeera n'omuntu asobola okujja ng'alinga nga kale mukozi waka bayita bakozi naye nga balina kuba baana kuba naye aba mwana wa muntu naye nga yaliko golodi nga yajja okulaba gwe byotalaba nga bandi balina callings abantu mulinnyiridde golodi ebbanga ddene nga temumanyi n'obeera n'omusajja kano n'abagezesa omusajja nga talina n'omuyisanga rabishi n'olema okutegera golodi yali mu musajja oyo kati golodi baasulanga naye waka naye ngono omukazi yasibye emimwa gy'abantu bonna yamala kufuluma abantu ne bajja ne boogera era okuva n'olwo omusajja taddangamu kwavuwala kyokka nga yafulumye ddi yamulangidde n'obwavu obusengayo ebijambo bikola ki ebisembe nti abantu mulinnyiridde golodi ebbanga ddene nga temumumanyi kikola nze nagamba ekintu ekinyiizaamu essaawa mu 2-3 muntu alaga abantu nti ye w'amaanyi ate bali okujajinga n'amaaso nti abantu bangi muli mu maduuka gammwe eyo bakyala muli nnyonnyonyi mugenda ne musuubula muli babbeeyi muwunya zi perfume zikredi ez'ebbeeyi miliyoni 5-3 naye osobola okulaba omuntu nga azze nga bw'afaana bw'ati ng'alina ekisawo nga tafaanana ssente nga gy'ava ayagala kweddabulira kwekuba ku nfuufu n'omutunulira bw'oti bakubuuza munnaye kino oyo kitona namudda mbw'oti naye ng'ekisawo kyaweese kuno n'enfaanana ye ajjuliza ssente
mulekerawo kujajinga abantu mulekerawo buli muntu ali mu nsi muno Katonda alina kye yamutuuzaamu eky'amaanyi ekyenjawulo kiri eriggwa okukizuula ky'obalaba nti nze mbakubiriza kwezuula buli wolitegeera obuyinza n'amaanyi agakutuddemu teriba muntu akuteeka wansi n'ebijanjalo libo birabako amasavu mu kaseera k'olibeeramu ng'oli mwavu weeyisizza otya okuumya otya respect yo njagala mbeere contented mitima gyammwe kubanga omuntu osooka nga tolina wadde ky'olina naye ng'emmeeme ye eri contented kubanga nabiri ebingi byonoona tewali yabikutuma naye with time bisobola okujja naye weeyisizza otya bizze bikusanze bitya ndabyeko abaana abawala bafiirwa chances z'abasajja ng'omwana omuwala yeejanguludde mu mbeera yekozekoze obusolosolo omusajja n'afubutuka ku kyawo n'agwa ku kyawo n'agamba omwana oyo agenda okujja okubuulirizaako kubanga tewasobola kugumiikiriza ng'omusajja oyo omu bw'ati omwana ono gwoze bw'agenda okubakyusa mwenna ne famire yo n'atuuka bw'ati n'agamba buli gwabuuzaako amugato tununayo eyo wafu buli gwabuuzaako ky'okola nti ennaku zino n'omudibo gukoze ki weyongedde mungi nti bino bye mukola ne wobikolera mu nzikiza osooka kubikola naye ate era biba birabika abantu mwenna abali eyo ng'oli mu bufumbo bw'oyendera mu bufumbo bwe buliiwo ebyo bennabye bagamba kaddemu ako bw'obeera ng'olina omuntu omukyala oba omwami ng'omukyala tayenda omwami ayenda obufumbo tebuliiwo mugenda kuba mulwanagana mu myoyo gyammwe nkugambye tebuliiwo buba buyiwuga kubanga emyoyo giri giba gikola ki girwanagana nti wano olaga kifaananyi kirala eri munda okiitinga bannange okukiitinga si kwakwebakabaka n'abantu bokka abantu bangi muli balyazaamaanya naye ng'okulyazaamaanya muzze mulyazaamaanya abantu nga si ssente si mukwano munnoowo gw'obadde naye mu mbeera embi muweewadde ku magezi kati k'osobola okuzzaayo eriye ng'olinako woosituuka bantu bangi muli mu lugendo lw'obulamu luno muli bulungi naye mwalyazaamaanya abantu bangi basitukira ku maanyi g'abalala ate bw'omutalijjukira maanyi g'abantu ago mu maaso bijja bbakuba otuukeko w'otuuka ng'amaziga gayiika mu mutima gwo nga tolina kuba so ebyo byonna bitundutundu byakwezuula waliraba obugagga bukuweddeko tuufu nga walinawo mugamba otuufu naye kiki ekyatwala ssente zange nodde nga zongera kuggwawo zigenda buki bugenzi sooka oddeko katono nnyo emabega wezuule noonya ku Nnabasumba omulungamya tuzuule ekyo kiri ekikulimu bwetumala okukitegeera ky'oba okola bantu bangi mwajja ssente ku bantu n'omugamba ngenda zikuwa n'ogenda n'oyogera ebigambo bingi nnyo eri omuntu omwewala bwewaza omudduka buddusi oli yazituulanga naye azaagala naye n'azikuwa ne zikuyisa awabi kuzizozza mu butundutundu yazikuwa mu butundu ng'ettima nti omuntu ali mu kuzitta ng'aleetayo 5 umutwalo paka wogamba nemuleke toleeta zireke nzikusonyiye so ebintu bingi nnyo bisobola okusiba obulamu bwaffe naye ng'oluusi tetumanyi biva ku ki ebyo byonna tubisanga mu kitundutundu eky'okwezuula bwezuula ne Nnabasumba omulungamya owulire emirembe egiri mu nsi eno bwezuula owulire emirembe egiri mu Katonda myoyo emyoyo gyammwe ginaabeera nga tegiri contented nammwe temugenda kuba na mirembe kyolwa nti osanga abantu bangi mu nsi nga balinga abagoba ensi ate wano nawali alina ssente naye nga tezimumala tamatira nakyalina kubanga walemwa okukkiriza nti eno ensi kwezuula wezuula osirike message nnungi nnyo era bannange abantu nga toli contented mu mutima gwo nga tosima nakyolina mukama akuyambyeko akusitudde naye nga gwe tokkuta n'ekyo kyolina wabula oyagala okwasaganye n'okwasaganye bano ebintu byonna byetugenda bikola si gwagenda okukola emirimu gy'oku nsi kuno gyonna ogimale gwakola makeup gwakola zividiyo kwega emirimu nga 10 giri ku muntu omu kati ate ffe tukoze eki tunaakola ki buba butaagaliza tubeere bakakkamu ate bw'ofunamu kasente munono like Katonda n'akuyamba n'oyitawo bamukakkamu mulungamya kyenfunyemu nti bamukakkamu kuba abantu bangi obwetoowaze bubayisizzaawo omuntu bad respecting abantu oluusi n'akujajinga kyolina gamba yoono naye tatukola tama ekyo ogenda kubanca kwegamba mu message gyenfunyemu mubeere bakakkamu ate mwezuule kirala message eno kanji bagambye mwenna abalungi abandaba temulowooza mbu nno Katonda yabeerabira however much n'oba ogoba ensi otya mu byonna by'okola tunulamuko emabega gy'ovudde newooli wano newootuuse wano ojja kulaba nga waliwo paati nene mu bulamu bwezzeekolebwamu naye nnyongera okubajjukiza nti teri muntu mu nsi agenda kulyazaamanyizibwa ng'olina omutima omulungi tekiriyo ate tekiribaawo si guno oba okweyogera nti ne bannansi n'omutima ogw'ebikolwa kituufu n'ebyo ebikuvaamu kituufu
teri muntu munsi agenda kulya zamani nga ino omutima omulungi ne bwoli bokolera abantu bano nga bo tebasiimye naye gwe ng'omuntu n'obuli badde ogenda kusasula ate mbabuulira ensasula ya Katonda yo yayawukana asitula omukopi n'amutuuza n'abalangira kubanga buli w'olibeera ng'oli mwerufu okuviira ddala mu mutima gwo amaanyi gaba mangi agakwetolodde agaba malayika ziba nnyingi nnyo gye badde oyita empewo ziba zikwetolodde ennungi kitegeeza okusitukako kubeerako support nga nnene yes support yebeera nnene nnyo 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 yes kwegamba abantu twezuule twetereze tumanye kiki etuli ate mutegere nti n'ebirungi byonna bye munoonya bye mukeera okugoba birimu mu muntu tubeere n'abakkakkamu mu myoyo gyaffe kirinnyabo tweyanziza nnyo tulungamya ate nga section y'okulungamya tugimaliriza ey'okuyimba eno ey'okuyimba ofuna obudde tugeze obudde mu kulungamya n'ogendako okuyimba tugeze mu bivulu n'obeerayo wemba nfunye obudde manye kuyimba kuno kwafa okuyimba kuno what do you mean kwafa bashibanga tubala abayimbi kati abayimbi abo basooka okuyimba ndowooza naye kati okuyimba kw'ennaku zino like tekukyalina nnyo makulu nga luli kubanga nze ndaba abaana bayimbi bangi bapukaminga balina amaloboozi amalungi okuyimba kuno tekukyalinga okwaluli tuli omuntu okutulako obutuzi wano n'omuyimbi nga alinawo hit kati nga wala hit yange y'emunyenye ng'omuntu bannange naye kati abantu beejanguludde nnyo ebiseera bino tukulabanga wa bulijjo naye zitoyinza kundabanga wa bulijjo amasanyazi agakuliko ne woba wandabye eggulu ndabako era oba okankana ne woba ebyange biralamuko naye mikwano gyange abayimbi ennaku zino bakaaba bapukamingi kubanga omwana agera musozi nakola oluyimba olungi nalukola video naluteeka neluvuga nelukoba abantu nga baluyimba balumanyi naye nga talina mirimu gyafuna oba kiva ku buzibu obutabeera na bamanagers oyimba kati nze nga nze ku sayidi yange bwe nazuula nga ninamu ate ekirabo kino ekirala ekisinga kiri kino ne nkitwalanga by the way kwegamba okuyimba kiri nti ogenda okulaba bagenda kuyita mbuogeragera sima mu kyalo eyo okuyimbayo bakuwa $2,000,000 emmotoka gyovuga ennyo kakadde okugenda okutekaako make-up okulabika obulungi bwokka mu kakadde kati nga kitegeeza $2,000,000 ze bakuwadde ze weetaddemu ku 3 kati ate kwambala byonna nensigala nga nkitwala nti calling weeryewo nja kuyisangamu eddoboozi lyange Katonda wali bakireese naye si kyalina kiri nti bannange sebe kuyimba era kizibu nnyo okusanga ndi awo nti njogera nnyo okuyimba ekitegeeza kwegamba wa concert nga n'ogamba nti kati ensi kanjije nziraga ekituufu kanzije njirungamye ensi eno kubanga nalabanga ninamu paati ennene nnyo y'obuweereza esinga bagamba agutta takola ki omanyi oluganda si lwangu taguwoomye ebirungi bigwa byokya wabula omanyi bwekigwayeto ebiwoma bigwa byokya wabula temukyogera bagamba kwegamba sijja kudda mu bigambo bye naye nga gwatuddeeyo oba gwatulaba kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga mu nsonga nga wemba nnyodde nti nfunyemu nti bw'ofuna ku ssente beera mukkakkamu bane tubeere bakkakkamu n'ekirala kyensimbako essira nga nze naava sibalagira era sibakaka mwezuule buli lw'olyezuula ky'oli bantu bangi tutambula nga mu nsi eno otambulira mu kubonaabona toneezuula kikyoli eriyo eyo omuntu atulaba essaawa n'otambudde ku basawo bakubbye ssente naye nga naawe omuntu olina okwezuula katono nze omanyi n'ekigambo kye sitayagala nti omuntu bamubbye abantu baba tebababbye bayire baba tebababbye nze yeetutteyo olw'ensonga nze mpulira nnyo abantu nga boogera ekigambo simanyi nagenza basawo ne banziba simanyi nagenza kati kambabuulire mu nsi muno nze kuba nayingira obuweereza sina muntu gwensi ajjalinga nti kundi bamubbye abantu babaako ebintu bingi bingi nti baliko ebintu bingi okusookera ddala okukkiririza muntu okwo kuwona kwe kusooka omuntu wowulira ng'olina trust banze mbagamba nnyo ku live zange nga nsomesa nti woba tolina trust mu Nabasumba omulungamya tojja kubanga abantu bangi ekyo n'ekirala nga nkusopinga musonyi okusalamu ekirimi buli kintu kyonna neebagamba nti ogenze mu kyaki kulokoka nga toyina biliva munda mu towona nga tokkiririza mu naava kati nga example byembadde nkusomesa bw'oba tobikkiriza munda mu ggwe era oba biyita ku ngulu nti abantu bangi mwali badde muwona naye ate era omuntu toli mukkiriza wabaawo kyakuggyako ku kyoba tolabye nti eri muntu ayinza kwetuma ku calling nti bannayinza nsobola okunoga eddagala n'emponya abantu
era abalina mu kyasobola muli kuba eryo liba ddoboozi n'amaanyi ge naye just nti abantu abasinga mugenda mu bantu nga mulinga ababagezesa mutafuna the best of someone okitegeera nti obanga owulira tokkiriza muntu togenderangayo ddala genda ddyo wali omuntu tokkiriza kubanga eno ensi nene abantu bangi balimu obuweereza ogendanga awantu ng'emmeeme yamaze okukkiriza omuntu nti omuntu ono muwulira nti ajja kumponya kitegeeza baba tebababbye wabula just nti abantu abo baba tebakkiririza mu bantu abo kuba mwoyo gwe gukusa okugaana omuntu ne bakolera ekintu ekibi kyosa kisiima kuba olwedde omutima gwe guba gwagaanye omuntu omukkiriza ezo malayika eziba zitugambe nti togenda zeze empewo z'omuntu togenda naawe era bw'otaziwuliriza oba ugenze ku lulwo beshirinnya bwange tweyanziza nnyo tweyanzege ate gwe omulungi munange atulaba wezuule ate noonyako Sheila Nabasumba ku TikTok by the way ku TikTok nkozesa Nabasumba omulungamya ne ku YouTube kyekimu ku YouTube music yeno ku side ya nyimba Sheila Nabasumba era kyekimu nayo ku page yange walo genda beno Sheila Nabasumba national is it national what Sheila Nations abafani bange bafani okay oitegeeza page ezo gwazikwasaganya oba wali wazihandolinga page zange eya TikTok eya Sheila Nabasumba zagirimu n'ey'omulungamya eyo isezo omuntu akweza ka message oba naakuba ku namba zabafuna era zinamba eziri ku page yange era kasita ozifuna oba oyogera nange ddala shobola nkosa nnyo audio nkuddamu sooka eddoboozi nange terishuuka kwegamba sobola okakasa nti yoono tebaatufeze tweyanze nnyo tweyanzege omulungamya gwe nno munnange ali bagamba babulira owaabo bwe ng'ow'omunaku okutwakola ki okunkumula katusuubire nti oyina kyofunyemu oba oyina kyoyizeemu bibadde bigambo birungi mbyagadde nganze omuntu era naawe kuba nina kyenkulabyemu Sheila ekirala munansonyiwa omanyi nze ndaba mu muntu bintu oba bingi simanyi osobola okansolinga omuntu n'atereera okimanyi bye nasookamu singa nti ekindabye mu bulabi nze mbadde nga nzija nkansolinga bangi abantu balina ebizibu naye nga yeetaaga muntu amugambako ate ng'ekintu kyo n'ekyama kyo tolikiwulirako wantu tuli ba mukwano tolinza kuwulira nga olisanga ekikyo asiwulirangako kubanga olwedde omuntu w'otuukira okwagala okufulumya pain oba obuliddwa abantu bangi ng'ekibasse ze depression talina gwayogeddeko naye wali obaddeko mu situation ng'olaba n'omuntu gw'olaba ayinza okuyamba ng'olaba tayinza kuyamba nga wona tunulira omuntu bwoti Aisha n'otuuka mu bantu nogamba ng'olaba tajja kuyamba abantu bangi bafiiridde mu buliri abantu bangi basirise n'osanga omuntu nga bannange ng'alina ebizibu ku mutwe naye nga buli watuuka mu bafamire ye bamwagalamu bwagazi ssente nti abantu balowooza nti omuntu wabeera ne ssente taba na bizibu ebizibu birimu emitendera kisinziira level kijjo mitendera buli level gye weeyongerako wabaawo ebituukawo ate nga nabyo birala ate so mu nsi eno okutandika okubeera ng'onyumiza ab'eŋŋanda banaakugeya kunyumiza ab'emikwano abanaakusekerera kubanga abantu emikwano gyabagwako noonya ku Nabasumba omulungamya jangu mu inbox yange yogerako nange kino tusale ku magezi mpolampola okyagenda okulaba ng'obulamu bwobutereera ng'obulamu bukyuse ate nga munnange abatulabidde ku Life Experience Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga gwe atanna subscribinga osharingireko omulala asobole okubeera nga naye n'emboozi akola ki agiwulira ate nga munnange olunaku olwaleero tukoze n'omukyala Sheila Nabasumba ate ng'olunaku olwaleero abadde ku kamera Mr. Musaazi oyo bw'oya waffe oyo muntu waffe tubeera naye nnyo naawe eyeetaaza okwata ku vidiyo ennungi ayagala okuwandikira oluyimba olulungi osobola okunoonya ku Naava nsobola okuba nga nkola ki mu kutuusaako tweyanze nnyo tweyanzeege mubeere bulungi mweraba